ffe bamemba aba joint section twali ku headquarter nga 4 ku Lwokuna ne tusalawo ne tukola successful impeachment. N'olwekyo twagala kwabulira mwenna Muslim community nti Sheikh Abdallah Ssemambo okuviira ddala nga 4 January si Deputy Mufti of Uganda. Takbir! Kati ku members bonna ku 50 omu eyatufaako. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nagambye oba n'ensonga atuule naye talina ayimirire. Kati abo be baagala disitulikiti ku Muslim umma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abamatwale mwena mwebale kujja mukutuba abasiramu mwena mukutuba mweyali bamama mufutiyani batata mufutiyani Abdallah Ssemambo kakati abantu abanoonya okutusumbuwa okutwawulayawula okutukutulakutula okuleeta disunite nga muganda wange Isakule mwogerako ki? Isakule mwogerako ki? Inna lillahi inna lillahi inna lillahi Isakule mulalu webajjemu kati ku mukolo olwaleero regional kazi agambye takyali deputy mufti inshallah kinajjira mujja Isakule ne batata mwebale kujja tetuyizeemu kuyidi maazi enkolagana ennungi twenna tukolagane bulungi n'abantu bonna ab'eddiini zonna weebali wano Sam Mulomi mwebale Chairman 5 mwebale ba NP mwebale mwenna tubagale mwebale kujja members ba General Assembly mwebale bakansala mwebale kujja kumulekera ku mukwano gwange ayyo mwebale Dr. Wasagali kulengedde wodi mwebale situko obule ku bantu mwebale ba district kazi mwenna abali ono bamashiyukh lecturers okuva ku IU fellow members aba executive n'aba majlis n'aba general secretary n'aba general assembly n'abagenyi mwenna abali wano mu bitibwa byammwe eby'enjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bakadde bange nze ndi memba owa General Assembly, member owa executive, nembeera member owa joint session Uganda Muslim Supreme Council. Njagala okubawa amawulire agava ku headquarter Uganda Muslim Supreme Council. Ffe nga bamemba aba joint session kwa 21 twakola petition
ku mukadde waffe eyali deputy mufti owa Uganda Sheikh Abdallah Semambo. Petition yaffe twagitwala wa chairman nagirisivinga era naweereza Sheikh Abdallah Semambo. Era bamwandikira nga bagala ajje nga 4 olwokuna January yewozeeko ku nsonga mwenna gye mumanyi eyakola ebintu nga biri against Uganda Muslim Supreme Council Constitution. Naye yajja n'okuweereza omubaka teyaweereza, ate reply gye yakola ya bunyoomi, era kati talina kyonna kyonna mu bifo as far as Uganda Muslim Supreme Council structure is concerned. Era kakongozesa omukisa guno kubanga tulina memba wa joint session gye twali naye mukadde waffe Sheikh Songolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Sheikh Alhaji Mazrui bw'abyogedde bwe byali, era lukiiko lwasalawo okuwummuza abadde deputy mufti wa Uganda Sheikh Abdallah Semambo okubanga nnya netumuwa eddembe akole kyawulira nga asaana okukola n'okuba ng'akikolera bweru wa structures za Uganda Muslim Supreme Council, naye nga takyali muweereza wa Uganda Muslim Supreme Council mu capacity ey'obwa deputy mufti. Ekifo ekyo kyereere essaawa yonna through the right procedure tujja kisikizaamu omuntu omulala obudde obutuufu nga butuuse. N'olwekyo mbadde mbasaba mwenna mwewale okuwulira false information naddala mu ma social media n'ebirala. Katwala omukisa guno okusaba Allah subhanahu wa ta'ala eyatusomeseza ffe ba members aba General Assembly, Executive, Majlis Ulama, Elders aba Eastern ne North East abatuula ku Common Secondary School ne tunansinga ebikolwa ebya Gwanga Secondary ku Primary School byonna bye bakola egwangu, and we are not part of them. Ate mbadde nsaba bamemba abataliwo ku Nkoma Secondary School nga tebalina any excuse, mbadde nsaba bayimirire okuva ku Eastern and North East region. Kino waliwo kati kino kiraga nti tuli kimu, we are united. Tetwagala okuba miss disunity. Nusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin. atugumye ffe, agumye ne famire y'omugenzi muganda waffe Sheikh Eid Nawaz. Amin. Tusaba Allah Allahumma amin. amutaase Amin ya Rabbi. ne adhabul qabr. Amin ya Rabbi. Tusaba Allah Amin. amusonyiye omuganda waffe Amin. kwebyo byonna bwe yakola
nga binadamu. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Alhaji Sheikh Ramadhan Mubajiri mfutua kwa Uganda ate mfutua wange disikazi wa Paris. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama Shawaibu Kiyema disikazi wa Utalija nga mufuti wetwanyi mu Uganda era nga ye mufuti wange ye Dr. Sheikh Haji Shaban Ramadhan Mubajiri. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sheikh Shaban Ramadhan Mubajiri mufti waffe mufti wange n'abatona okubanzawo. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Taha Sowebi Nabonesi District Qadi Budoda mufti wange owa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajiri Alhaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa Sulaiman Sitima Disukade Chibuku Wajtima Samah Adektor Sheikh Shaban Ramadhan Mubajiri ye mufti wa Uganda Muslim Supreme Council. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nishika mbele masabrijo Nishika sali mlango ya kuyo Adongo Mufine Uganda Adaktu Sheikh Shabani Ramadhani Mubajiri Apoyo Minoba Apoyo Tabari Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Sheikh Hassan Gandaiye Misanzo Yogaka mufti wange Dr. Shaban Ramadhan Mubajiri. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بارك مسما الله برمي الله بزي وكا إسراء الله وغازي زمن سوى بانغالينو إسراء الله نما برمي نما بارونا الله برمي وكيكو توفا وكا مسما وكا بوركوفو وكيكو Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweba de fere kereza, mweba de kuja, Allah waumkisa, Allah wawimileme, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar. Nsawadike, nsawadika. Islamic Media Qibla Islamic Media